mufune ebiseera mugule ebitabo Amaanyi g'obuntu, Naawe Osobola, King on the Throne, 7 Key Transformation Ideas, ebitabo byawandikibwa Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Mugule ebitabo bino mubisomera abaana, mugule ebitabo eby'ennimi zaffe twala ekyokulabirako, zinunula omunaku, bazibumbira, kikonyogo bakikanyuga kulaalira nkidda n'akalimba. Ebintu bino bwe munaabifuna, engero zino ne mutandika okuzisomera abaana, bajja kutuuka ekiseera banyumirwe, kubanga mukimanyi ffe abaddugavu tuyigira nnyo mu ngero. Buli muntu bw'oba omunyumiza olugero ne bw'aba badde tafaayo kasita ogamba awo olwatuuka, buli muntu yenna ng'obwongo bukuŋŋaana bwomwe gukkakkana. Musomere abaana bye mutasobola kubasomesa, mubabikkulire bye batasobola kwebikkulira bye babikkula obubikkuzi, nga muyita mu bitabo bino nga mubagiramu amasomo, nga mubawa n'emisomo mu luwummula egitali gya bukake na mibi, wabula emisomo egibayamba okuzimba endowooza yaabwe n'okwefumiitiriza kwabwe, basobole okukula nga abantu basobola okwefumiitiriza, okulowooza n'okukola obulungi ebyo bateekwa okukola okuva mu masomo ge bafuna mu bitabo. Nzikiriza nti tusobola.